I think he got interested in me. In the long run. In the long run. So he came to me and tells me, "What, Gloria, I like you." I'm like, are you crazy? You're stupid. Your girlfriend is my friend. We had studied together in the same class. Even in the same room. She's my roommate. Now I love you. Are you crazy? Okay. Are you okay, really? So mnange check and so nyina's full achi. I know how to rejection. Yeah, and because he had access to the room, had a key. By that time, had moved in. So he went in the room when both of us are not around, the girl and me, because I think had suspected. That's why I think he had suspected something. So he went in my suitcase when I'm not around, and the girl was not also around. He found my medication and my medical form. Naturally, positive. Nagende womuwala namugamba nti nze I was seducing him to infect him with HIV. Hey. I tell you know when we are in love, I believe meanwhile. You people. It was not easy. Really? So it was not easy, but I tried to sit my friend down. Munyonyola. When I know if she was blinded with love or what. She was so much in love, I think. Banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamokasa Road. Gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko. Ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene. Bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea. Obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tuyina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga. Bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Senjobe. Pretty good. Okay. How are you, lovelies? Welcome to yet another edition of Love Life. Thank you so much for subscribing. Thank you for liking, for sharing, for commenting. Together to love comments is okay, so today to someone new on the show. First time. Ku show oba ku channel nekati this one is special, very special, and different. Later on. So my name is Dorina Sasira aba mumpita Dodo, then Trina Nefina baby. All right, Mbozi Ntono Momani Radio 4 ne for mutu wawira Mbozi Ntono olemwa. Anyway, because I didn't say I'm sorry. Not to say it. So you want to say it. Sorry. So guys, so anyway guys, njagala kwebaza aba Solange women syrup bebateka mu sente era nga banange bwobanga oli mukyala ngolomezibwa ng'okyagenda mu nsonga. Yes, mu nsonga. waliwo bagenda mu monthly, waliwo abaskipinga, waliwo bagenda mu buli mwezi, waliwo bagenda mu munalumu, then waliwo batagenda ddala naye kati gwagenda mu nsonga oba buli mwezi oba obuukabuukamu kasita ogenda mu nsonga n'owulira nga otandise okufuna obulumi obwo. Waliwo bagenda mu nsonga tukibagamba wano nga tosobola kugenda na mirimu gyo, tosobola kukola mirimu gyo, tosobola kuva waka, tosobola kukola mirimu gy'awaka, tosobola oba oli musomesa togenda kusomesa kwolwo. Bavula n'okwavula abalala babeera ne ku drip. Waliwo babeera ne ku drip. Yes. N'obeerawo nga bannange
periods zikumazeeko emirembe. Solange egamba nedda mukwano mukyala ojja kusigala ng'okola oba ng'otambuza emirimu gyo ky'oba okola genda ogule Solange women syrup ojja musanga mu drugstore oba mu pharmacy era nga bakulagirira engeri gy'oyinza omukozesaamu bakugamba gwe omuntu omukulu okozesa obukopo buno olaba kano kaliidi kano at least buna oba busatu kumakya misana ng'ogenda okwebaka neera akuyamba. Why we get pain is that ono yakuyamba okumenyaamenya so nobeera nga flowinga bulungi ddala kati ebikwatira ebyo bye bikuleetera obuzibu so nammwe abali eyo nga muyina pains ngeza abalina condition eya endometriosis this would also work so well for you okuyamba on those pains. Okasanga mu drug shop ekuli okumpi ate katate kajiddeko ne gundi ne sanitary towel so you know packaging sente no sigadde bayem yes bayem ebakuseera so ogula Solange wono syrup ebakwerako ne pad they're just giving back to you bagamba bambuwe balinyo kwesa Solange mulimu ne pant liner for that last day abajimanyi oba for the beginning one nga butandise nze byokubala ennaku byannema Ensumbwa bw'obala ogenda okulaba nga kati nasalawo kwambala pant liner throughout. Naye ng'okasanga mu pharmacy ekuli okumpi so kindly check wabagaye basooka kunyeenya. Directions kweziri. Kali genuine byonna. Yes. Certified by NDA byonna biri wano. Tumanya kyetubatunza gye kiri so nawe suubula so n'osuubula munange n'okola ki n'otunda mu pharmacy but I welcome on the show tulina omukyalo w'amaanyi muto nno w'amaanyi bw'agenda kwesimbawo youth MP tugenda kwesimbawo Honorable Gloria twesimbyewo dda wama yangambye ali unopposed. Yes, for youth structures. No, youth structures. Youth structures over the unopposed. For level 3, LC3. Katunyonge do bita bula. Abalabi basho yaffe balamusizza erinnya yenze Nawanyaga Gloria. Ndi mukyala Muganda neddira Kinyomo Akabbiro Mutima era nga nzaalibwa omugenzi Kizito John eyebase enninzi Kaliisizo era muzzukulu wa Andrew Chanda era eyebase enninzi Kaliisizo muwala wa mukyala Nansamba Gertrude eyeddira Engabi Ensamba Nze manyi lwaki ntambudde ng'Omuganda nti neesimbyewo mu Buganda okukiikira eddoboozi ery'abavubuka mu Buganda gyetuyita Central Region so njagala bamanye nti n'omuntu gwe bagenda okulonda Muganda ddala si binayimbuka mu Buganda naye nnyindo nga tetugiraba yena ennyindo y'Abaganda ky'olina okumanya ate obweru n'obweru Abaganda tuli bakyala balungi Abaganda tuli bakyala balungi so nze nga nze ndi mukyala munnamateeka nasoma amateeka yes era nga ndi HIV advocate nga nina ekitongole kyange kye bayita Gilo Young Forces Foundation nayambadde t-shirt yange leero osobole nange okwebranding Gilo Young Forces Gloria Gilo Young Forces Foundation yes era nga tubangula abavubuka Gilo kiggwayo batya Gilo linnya Gloria yes Gilo linnya so tubangula abavubuka n'abaana abaazalwa n'akawuka ka mukenenya n'abo abaakafuna n'abo abali affected by kawuka ka mukenenya kubeera nti tutumbula ebyobulamu bwabwe tutumbula ebyembeera zaabwe ebyenfuna byabwe entrepreneurship leadership skills byonna it's a whole package okulaba nti nno batuukiriza ebiroto byabwe era ba-contributing to the national response of HIV. So ebaddewo okumala bbanga ki? We registered in 2023. So I think they're making 2 years. How many years? Yeah, 2023. You're making 2 years. Yes, but emirimu mbadde njikola egya advocacy okumala kati emyaka 8. Okay. Because natandika mu 2018.
How old were you? And because it's together, what you were Charlie mwana muto. Yes. Nekati nkoze. 2018. Yes, 2018. She was still oh my 2017, not even 2018, 2017. Why did you come out? Abantu abasinga bekweka. Kyo kituufu beekweka kubanga ekyamazima si kyangu kubeerawo ng'olina akawuka ka mukenenya. Era si kyangu kubeera mu society n'ovaayo n'ogamba nti nno kino kyendi kubanga olwa okusosola n'okusosolebwa okuli mu society. Oba kitegeera munno olina akawuka baba tebagala kwesembereza. Balowooza nti binakwatako bikyaliyo nnyo ekyaliyo mpitirivu masowaani fooku byonna babeera batya. Yes, naye nze nga we mbagambye nagenda okutegeera nti nina akawuka ka mukenenya nga n'emyaka 11. 11 years? Yes, 11 years nga kyali mwana muto. Era nabuuzanga nnyo mukadde mama wange ne mugamba lwaki ontwalanga mu ddwaliro kuba twagendanga mu ddwaliro buli lunaku. Si buli lunaku naye buli kaseera. Yes, banzala n'akawuka ka mukenenya. Yes, so namubuuzanga ate nga tumira n'eddagala. By that time twamiranga Septrin. Yes. Wakati sawa zineno babigonza mutulina police gye bayita test and treat. Bakusanga ng'olina akawuka immediately ng'otandika ku ARV. Eddagala ate n'ebiseera ebyo nga tukula eddagala lyali ttono naye kati eddagala Mukama yatuyamba alhamdulillah ne tulifuna eribeera lwakuba twafunyemu kati ennaku zino challenge y'Abamerika okutwala ssente zaabwe naye tusaba Mukama atuteeremu obwangu gavumenti yaffe eyongere ssente mu byobulamu tubeere nga naffe tukyasobola okubeera nga tukyafunye eddagala lyaffe. So kubazzaayo ku nga ndi 11. Yes, nga ndi 11 namubuuzanga of course yasooka n'atyo okuŋŋamba kubanga kyekintu ekitiisa. Yes. Kyekintu mu society kye balowooza muno tekirina kwogwerwako. Obange namugamba alina kifuba nangamba naye ekifuba kyentwala mu ddwaliro buli ssaawa. Kati simanyi gwe baba akugamba ki? Nze teyannimba naye kyemanyi yatuka ekiseera n'ategeera muno nkula era ssaawa eno nja kutegeera. Era nina okutegeera kuba nkula sidda wansi naye nzira waggulu. So naafuna engeri gye yatetekanya n'aŋŋambamu alina gye yantwalanga nga kano akafo akalungi kano kayaya we tuli alina gye yantwalako autu ne tulya chips n'ekyennyanja. So natandika emboozi natandika conversation nambuuza kiki omanyi kawuka ka mukenenya at 11 years ku myaka 11 kiki nandibadde nga mmanyi. Walimu nga mu P6. Yeah. Not mistaken. Yes. Yes, around there. So, chenalimanyi ku HIV nti HIV atta. Kubanga batusomesa kusomero HIV among kills. the 6 killer diseases, right? They tell us HIV kills. Era nga ne mu bupande ogenda mu ssomero buliko HIV. Yeah. So, chenalimanyi nti buli muntu alina HIV Afa. agenda kufa. So, ntumutiisa nnyo imagine ogamba omuntu akubuuza nga ayagala kugamba muno ekyo kyolowooza ekitta ky'olina. So, ne kimutiisa nnyo bambi. So wekyamutiisa nambuuza nti wozuula muno olina akawuka ka mukenenya kiki osobola okukola. Ebibuuzo byali bizibu. I know. Naye nange ng'omwana na connecting dots nali sirimu nali mugezi. Yes, nali mugezi. Ne babeera bagezi. So ne connecting dots ne ngamba lwaki mukadde aleeta emboozi eno nga tuse mubuuza lwaki ngenda mu ddwaliro lwaki mmira lina eddagala ly'emmira. So yes. How many times by then Septrin? Septrin namumiranga wansi nadde. Also kati ng'omira ku makya sabiri n'obogeza kusomera oba tomumira until the next day. Okay, tegete kwa mbere nakubuuza oli ekikola otya ku ssomero. Naye nali mudde nga mmira kawungezi nga ngenda kwebaka. Yes. So at that time nekyawa bazadde bange nekyawa baganda bange nembeera nga bazadde bange mbasalira omusango. When you connected the dots, yamana n'akyatula oba yakyatula kyamuzuboera okwatula. Eno muddayo ewaka nosigala ng'omira. Yes, nasigala nga mmira ddala nga nze nkitegeddemu nina akawuka naye nga litakingamya omuntu olina ki. Both your parents were alive? Yes, by that time. Okay. Yes, by that time. Okay. Naye era nga bamanya bataata tebatera nnyo kutuuza abawala ne babagamba ensonga ezo. So bwe nabakyawa ne mbeera nga mbasalira omusango nga ngamba mama wange lwaki wanzala n'akawuka ka mukenenya nga mbeera mubuuza buli kiseera lwaki wanzala n'akawuka ka mukenenya nze nfe. Of course that is a question omuzadde yatasobola kubeera ne answer. So yaŋŋambanga ekintu kimu
nti tewali muzadde ayagaliza mwana we kibi. Yes, that's true. Kyeyangambanga. Of course, by that time, nali sikiraba. No, finished. Yeah, I finished. Yes, by that time nali sikiraba mbo tewali muzadde ayagaliza mwana we kibi kubanga nze ekyandi ku bwongo lwaki yanzala n'akawuka. Lwaki yakola byonna bonna bye baakola ate nze nzabeera akola ki? Abeera abona. So kyantwalira ebbanga ddene myaka nga 10 n'omusobi okukikkiriza n'okubasonyiwa nga bazadde bange okumanya nti n'obulamu busobola okukola ki ogenda mu maaso kubanga tekyali kizibu. I went to depression ng'omwana nagenda mu depression nengezako committing a suicide like 2 times okwetanga manye niwe ngenda kola ki ngenda kufa niwe namye eddagala ngenda kola ki ngenda kufa nga siraba future yonna yonna mu bulamu bwange. So binambuuziza lwaki navaayo sikyo kyali ekibuuzo kyo. So navaayo nga ntuuse mu high school mu university lwe navaayo nenjatula nti ndi HIV positive naye kyava kuliko story behind kyava mu kusosolebwa kwe nayitamu neŋŋamba yenfa kirwaki sigamba ki because there are some that already knew. Yes, there's some. So the story was like this. In 2016, yes, then joining a campus. So when I joined a campus, unfortunately, that was the time my father was ill. He had advanced HIV disease, potato AIDS. So I think I yali breadwinner waka. Oh dear. So yali breadwinner waka. Essentially kende na nsonde zone singa zagenda wa. Kujanjaba. Ngenze kulina essomero nali ku UCU in a law school, very expensive, one of the private universities that tulina mu Uganda but very expensive. So nga nange ng'omwana nina ebiki ebyetaago byesitasobola kukuba gamba waka kubanga mmanyi embeera gye bakola ki gye bayitamu abazadde. So nenfuna mukwano gwange ku university nangamba omanyi njagala tubeere roommates yali muwala. So nemugamba tewali buzibu tusobola okubeera ki nga omanyi ku university nga tamanyi situation yo yadde nga talina kyanga sinaba nakubyo nze olaba akakubuulire nze nakula n'okuwulira ekigambo HIV nga wenkiwulirako wenti kulira bubi nga saga nakyogerako nga nina oba ngambe fear in me to even say that I'm HIV positive nga sikisobola nga n'okulaba HIV wali mpulira nga omutima gutandise okuba nga saga kirowooza nako nga saga nakyogera nako. So yembeera gye nakuliramu nga sisobola nakuba nange sibaye naye mukama alina plans because if I imagine the person I am today and the person I was back then. Because abamu baba committing a suicidal babeera ne suicidal cases like bw'ogenda mu depression abalala abeera takyayagala kumira ddagala abalala n'ebyokusoma bivaako kati bwe mpulira oli cancer like oba walokoka in the process. Actually wekugambidde emyaka 11 nali mu P6 when kizula muno ndi positive nembeera nga ndi mu situation ya depression yokubeera nga nekyawa netrying committing a suicide 2 times njagala kumira buno bwanda bwa bino kujikiraga n'amanda agali amanene edda ge batekanga mu radio oba torch. Yes, galina ebintu bya black monda kati nempulira nno womira ebyo ebintu osobola okufa nga byenjagala okumira nkoleki. So in P7 essomero lye naliko lyali lina policy nti lyali mu candidate class ayinobera mu kisulo so nga balina okutwala mu kisulo nensanyuka nnyo neŋŋamba ngenda kuva ewaka naye ngaekisanyusiza kigambo ngenda mu kisulo naye kisanyusiza ngenda kuva ewaka nemekubira ddagala kubanga wakabadde banfoosinga omira eddagala nga nali nabikoowa. So we nagenda mu P7 omwaka gwonna saamira ddagala. Symptoms neziryoka zitandika ovaayo. Yes, symptoms nezitandika ovaayo naye zavaayo mu vacation nga tumaze n'ebibuuzo. So P7 vacation nengwa wansi ku ttaka nembeera very 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 bedridden nenfuna rashes na sesema nga banange buli kimu nga wobimanyi. Yes, so nenfuna all those diseases. So ne bantwala mu kitanda. That is the time I started the ARVs. Remember, nabagambye nali ku section.
so ne bantwala ku ARVs naye Must have bantwala given ku you stage 2. no banteeka ku ARVs nefuna drug reaction kubanga akawuka kange kali kangi musaayi juka nali simira no viral load. Yes, viral load yange yali nyingi. Empozi ngomaze omwaka mulamba. The strength of the white blood cells. Yes, white blood cells. Zali zikendedde nga viral load yali waggulu. Kyokka nafuna drug reaction nga buli ddagala lye banteekako liremererwa nga buli ddagala lye banteekako liremererwa. Paka banteeka ku ddagala erimu Mukama n'annyamba nalikola ki naye basinga teba mu ddwaliro namalamu almost 3 months because satandikira ojukira nali mu P7 vac so senior 1 yange nagitandikira mu term 2 because I was sick for all that time naye mu kubeera bedridden obugambo ne butandika otambula ku kyalo nti omwana waawe alina ki alina siriimu era ne baneiba ne bagaana abaana baabwe okuzannya nange mpira bulungi so when I joininga essomero mu senior 2 bamanya mu term 2 senior 1 laba ate essomero lye nagenda kwaliko omwana wa neiba eyawulira ndi positive tebalina kuzannya nange so oyandaba n'agamba abaana abalala nti oyo mwana ali HIV positive temuzannya naye oba temwogera. Yes, it was so tough for me. Very, very tough. In fact, nizirukako ku ssomero. So binayina ebibuzo byabuzaawo ne story badde ngiskip. Badde saagala ogiskipping. Wabuuziza how did I come out? You know why I'm saying that? Because most of them is stage A bagibuuka. So I want people to know that kapaata ako tebyali byangu. So either simanyi kye wakola gwe okubeera ng'opushinga n'oyingira university. So nga wenkugambye nenjoyininga ku ssomero nensanga oyo omwana nasasanya olugambo nembeera mu depression kusomero nenzirukayo nga nva waka jukira ne waka I was still in that time nti bazadde bange nali nabakaawa nga nvaayo nga sigituuka ku ssomero nga waliwo akasaawa akali back between school and home nga kensiibako nga wenkampi nga wendaba abaana nga baddayo nga nange nzirayo but that happened for like 1 year that my whole of senior 2 so nali ngenda mu senior 3 nga mpita I don't know how I would pass but I would pass I don't know how but somehow ngasisoma notuka S3 kati when nali ngenda mu S3 something happened at home waliwo yabawe waka naye okuzaako emabega during that time I think this is also a very important talk about I also faced stigmatization among teachers ng'oggyeko abaana ono omwana yabagamba n'abasomesa bennyini in this day and yes stigmatizing us so this is how it happened waliko nali nfunira eddagala stade gye baali bakola kati nga batuwa oluusi tulina soka mu ddwaliro ne tufuna ezo study treatments ne tumala ne tukomawo kati oluusi natukanga late kuki ku ssomero kati oba tuwanga letters ezitwogerako nti nkesi tutuuse late tusobola okwayo leeta omusomesa n'amanya wa gye tukoze eki gye tubadde so lumu we natuka late waliko omusomesa sana mwerabira linnya bandyogera naye kamuleke niweyogerako limu so oyo musomesa X kamuyita musomesa X lumu nandaba nga ntuse late ku ssomero yali mukambwe nambuuza lwaki otuse late nga sirina science oba math nga sirina answer so nezijukira batuwa ezo envelope ezo letters nenkwata ebbaluwa nengikola ki nenjiwa weyagisoma nagamba what are you suffering from nga swakyoka nantwala mu office nayogerako bulungi nange nagamba tofaayo ngamba nze simanya nja kuyamba biki keep your secret aye nga te musomesa byetube nange nkubuulira so because I was fearing to talk about my HIV status mugamba nina cancer samugamba muno nina ki nina HIV so kati ate laba lumu
Banaye. So lumu bwe tuyita mu staff room n'abaana abalala ne wabaako omusomesa eyagamba nti ati gwe laba oyinza n'okuba tulima n'okuduyima nno nga toli mulwadde kati olwo ne mbagamba ekyamazima yes nabagamba nina kansa naye nina ki HIV. kati jjukira oli omusomesa yali mukambwe nali namugamba muno nina kansa kati ye we yabitegeera n'agamba osa otya okunnimba kati ono n'atandika okukirabanga obanga amunyooma obanga amuyisamu amaaso kati n'atandika okubisa obubi nti namulimba ate ndi HIV positive nga buli wajja mu class abeera tafuluma nga tankubye Jenga amanyi situation yo. Yateekawo that hatred. Nti nsootya okukola ki? Okumulimba. So nga buli wansanga ngagamba kati laba ono. Mwe abalina Silimu, mwe abali wano. You get. So it was too much. It was too much. So I hope you passed his paper. Yali asomesa literature. So literature, that's why I even dropped literature name dropping. Na ye even abena bya contributing nzo okutagenda kusomero. So something happened at home. Tubeera tugenda kusenguka, tubaje twali tubeera tugenda mu kifo ekirala. So mukadde nampita n'angamba twagala kusenguka naye ngeri kimu kyogenda mu semi-candidate class, which is senior 3, twagala okole ki? Omisinge oba ng'otitaaganya mu by'okusomako twagala osigala obeerewo neki ne antiwo eno mu kibuga twali tugendagendako walako mu kibuga. So ebyo byonna byogera tamanyi biki byenkola ki byempitamu mu ssomero. Yes. So that was the time I opened up. Ne mugamba amazima ne mugamba ekibi nali mpitamu. Yeah. She felt so hard when I rushed tewangamba. But still, nali China that's, you know, hatred. Even against analysts language just all opening her up. So nangamba, okay, if that is the case, which school do you want us to take you to? So mukama nanyamba ne bantwala ssomero liri eyo Bunamwaya, was in boarding section nga tewali amanyi status yange. Okay. So tebansosola at school. So you managed to study, not to go to university. No, I managed to study and I finished my O-level. Ate mukama nanyamba because I'm a leader. So I went in for a leadership position. I became a head girl at that school. Yes, I became the head girl at the Mama Scripture Union. So nga kinyamba nga abaana butandaba nga ngamira eddagala nga making sure juko era prefect ku ssomero bwagoba abaana ne bagenda so nabafulumya nga nze nsigala emabega nga mmira nga buli nga tewali akola ki alaba andaba so mukama nanyamba ne mmalako senior 4 ne mpita n'okuyita nengenda mu nengenda mu HSC level. So it was good paka lwe watuuka ku university. Not really. Because it's not like I faced stigma because gala masomero gendagendangamo bali tebamanyi. So even after that O-level school somero lyenagendako lyali eyo side ze Kachiri gye tubeera era bali tebamanyi status yange because I was a Christian. Oh, I am a Christian. I will not say I was. I am a born again Christian. Wayamba nnyo. Okkiriza. So I hope you didn't get to the extent of saying bogenda mu Katonda nti simanya kanve ku ddagala wabikola. My God. Fenga abalokole tulina okukkiriza nti Katonda asobola okukola ki okuwonya nenga munaye mukama ndi mulokole lwaki nkyamira eddagala mpulira bulungi ngamba tekijja kusoboka kangende mu fasting yange mu kusiiba ennaku na anti Yesu yasiiba ennaku ana yabikola dry fast. It was dry. No, what you do 1 week yakola week. week. You do 10 days, so 10 days. It was dry. But what I'm saying, you did dry for 10 yes, days. Because I wanted healing. With your status, yes. Lost a relative mwebyo dry fast awone mukenenya. Era nawaza mukama safa because I think God had a purpose. Yes. Ngantambula. Ngasimira ddagala. Nga Syria, nga I'm believing for a miracle. What happened to me after the 40 days? You went back to zero.
Kairo Road ne yeeyongera. Nafuna kye bayita ekisipi. Oba ekisipi mwali Tamanyi kisipi kikuba. banange Kyakuba wa? Feesi. kyankuba eno ku mugongo. Kyankuba nga kiva mu kiwato kyankuba eno ku mugongo. Banange I've never experienced anything painful It's like a very, kisipi. very painful. Nga sobola kutambula, nga sobola kunyina buli Ebbugumu. mpulira eno omuliro, nga sobola kwambala ngoye wezinkonako mpulira omuliro, manyi ng'ekisaanyi wesa okwokya ng'owulira ekisaanyi nga kungulu kulabika ng'ekisaanyi kikokyeza naye eri munda ng'owulira omuliro. Kiti ekintu kyali kiruma. So when nagenda wa school nurse, jika nali mu boarding at that time. Ate nali head girl still. So nengende wa school nurse teka nakitegera muno kiki kisipi. Nangamba omanyi sijja kusobola ddayo ewaka. Ate yangamba muno kisipi nze nali So hold on, those 40 days were serious at dry. Wali ku somero? Yes, nali ku somero. Jesus, I don't wali mu holiday ngewaka like, because you know when I'm fasting I make sure that katine walanga nga bina obachi like most cases wabalia Gena gama muliise emmere. Kubanga ankema like abali ebintu tu. So making sure simu meeting and spela when for you at school mu break time Anywa n'amazzi, onywa n'amazzi. that is what a fast. Wala wenkola yo tabiso. Sina kyenaakoze. Dry fast is suka 10 days. Well, I feel like 10 days zimbala. Kati water fasting banyo mazi goka kwa the world juice fasting. Banyo juice yaka then ntandika ngo yatandika. Butama buguddeyo. Era ngalabika bubi. Kulaga obufaananyi. Wamane. So, mu break time nga togenda mu baana ng'osigala mu class. And you still concentrated? Yes. She knew you said the strength. I still concentrate. 40 days. But then also, what really pushed your me to parents. fast, because I was the mama scripture, I was the chairperson of scripture in my school. I was the one leading students in prayers. I was the one praying with them to get healing. So I told myself, why can't I pray for myself to get healed? No, you punished your parents because nera waddayo kyemmanyi nera wadda ku ndiri. Na asadda ku ndiri, Unfortunately, asadda ku ndiri. So at that school, there is just like a small background. At that school, there was no scripture union. Just like I said earlier. Yes. So when again I'm in a somero, and I'm not saying that I'm biased with any religion. I respect every religion. So ngawaliyo, it was a Catholic-based founded school. Nga tebatukiriza kusaba era nga batwagala tugende mu kkubo ly'omusaalaba tufukamire Mirembe Maria sabe sapule biki. Sapuli, And to me I felt it's unfair because we all have a right to worship. In fact, that is when I even got that idea of becoming a lawyer to fight for our rights, to advocate for our rights. Yes. So what I decided to do, I wrote a letter. I went to the director, one of the directors. Mugamba, we have this club. It's called Scripture Union Club. I wanted to be in the school. It's just a club that helps students to pray together and fellowship. Just write a letter, give it to me. So I wrote the letter, I gave to the guy. Guy oba yagitwala simanyi teyagiwa headmaster. Fenga tutandika kusaba. Lumu tusaba, headmaster jabagamba ni yabawa permission okusabira wano. Tukimate mukiba muno, this is the Catholic founded school. But I gave the letter to one of the directors. Very strict. Directors we bamuyita. Director yangamba muze sirabanga letter gyo tompanga nako na letter. Mama nakwegaana. So director yannegaana ngamba kale kati nota ramwoyo. So I started praying, I started fasting, not before the 40 days. The bench they can give us that right and freedom to worship our own way. Surprisingly, even the fellowship would grow every day. The numbers would grow every day. So we got the deputy teacher, Nabela Patronu wa feeling, and I atia wanga ina boss we manya atulana. So she didn't really help so much. Okulaba nina atuyambo okwera nga tusaba freely. So time netuuka oyo head teacher nangamba ku bibiri either ova kuli n'essomero oba you stop that, you close that fellowship. Nengamba nedda tugenda closing a fellowship eno. Nsabira omusajja
Nensabira omusajja banaye kano kamumpita mulogo naye kambabulire nasabira omusajja n'avaawo okusomera ekyo. No way. Yes. Ekigeze saala ekola kasooki kyetamu naye waliwo okusiiba. Saala ekola. So nasabira omusajja n'avaawo. Naye ng'omusabira kuvaawo. No, samusabira kuvaawo nze nasaba. Mutima gugonde. Mutima gugonde oba Mukama abeeko kyakolawo. Ffe tusigale nga tukola ki? Tusigale nga tusaba. Yes. Ffe tusigale nga tusaba. So Mukama n'ayamba omusajja n'avaawo ffe twasigala nga tusaba. Era right now main hall yali ennene bali gye baali basabiranga ffe gye tusabiramu. Era nze great grandma of Scripture Union already essomero. Ekyo kyokyo nkuwulidde ogamba Mama Scripture Union, it means Scripture Union. Chairperson Scripture Union. Yes. Kati awo the 40 days omaze ozeeyo eka n'ekisipi. Because of that background, nti nali nsabidde Scripture Union ebeeremu eri essomero ne ngamba no, if I can do this, why can't I pray for myself to heal? No daring. That's daring good. Yes. So then ngamba kati kangende mu kusaba n'okusiiba for 40 good days. No, God loves you. Okimanyi twalo stories. So ulira like abasumba bamu. Ndozo biwulidde nawe ngobera ku internet bwatukira ku 40 days. Ng'akutuse. Kama yakwagala Mukama. Yeah. God loves me and ndozo yagamba kamufeeding onasaka. Ye nasikana nga feeding ourselves. So namala ngafuna ekisipi. I got down, not like the other time, but I was a bit weak and you know. So nezirayo waka mama n'alaba muno kisipi. So wali akifunako naye nga amanye ebidagala bya simanyi nampa herbs nempona nekola ki. Noddayo kusomera. But I thank God I didn't get physical healing. Silimu takyandimu, but I got what is called emotional healing. Tinatandikawo okubeera nga nzikiriza situation. Acceptance. Do you know there are moments that I kugambe? There are moments when I while we're experiencing ako kyebayita spirit of delay. Right? Yes. Kati neweebuuza n'ogamba why ngezaako nesa maybe sidi believer nnyo nga right? Waliwo wengamba naye nga waliwo wensabasabako nga I'm expecting something to happen nekirwawo. In fact nekitakola nakukola. Nogamba njagala Mukama omponyeze omuntu oli mwagala nnyo omponyeze. Naye okukaba 1 year 2 years neshigana so nentuuka ate nze nenkyabamu Katonda. Gamomisi when you rant kuba bagamba sometimes omukyawa n'oyomba bagamba ategeera naye ategeera nagamba mwana wange anyize. So notoka netuuka esanga saka kuiza gospel music saka kuiza I'm serious saka kuiza basaba ino wanga bagenda ku church nga I don't want to know nenkyawa Katonda fine asigala yakwagala sigala. So didn't you get that thing of like kama no ranting ako nogani kama olimba because of what I really committed to do, fasting. I felt like God wanted me to be in this situation for a reason. So that's how I interpreted it. Oh, so you didn't rant? To ranting at no, no, I didn't rant. But what I told myself, okay, that is where my acceptance journey started from. Okay, I was like, okay, this is my situation. I know God has a reason why. Yes. Otherwise, I would not meet Bina today or even achieve what I've achieved for the past years. You get. So I just accepted that. Okay, kino Katonda kireka kiberewo. So emotionally, no stabilizing. Yes, no stabilizing. Nengamba kati Mukama tumwebaze atuwadde eddagala tulina tusobola okulimira ne tubeera ki ne healthy. You look at the positive yes. in acceptance yes. ne negatives nozizza ebbali nga bwe tuba tugamba mbu otunula situation yo noonyamu ekirungi. Okay. Oluusi Katonda alekawo embeera olw'ensonga n'osaba naye nga Katonda akireze kikola. This is it. This is my life. So what kills most people today, not killing them, walking up, but even emotionally, like physically, not accepting. Yes. It's called self-stigma. For example, through a partner, no blaming a partner, no chawa, I know the way no chawa, not as when you are, until you accept no so you are. Yes. It starts with acceptance. Those living with HIV, them 3 things that can really help you overcome stigma.
self acceptance. Chitandika nawe okola ki kukikkiriza that okay, this is it. Yes. This is my life, but life has to do what? Has to go on. Move on. Yes. Number 2, loving yourself. After accepting yourself, Love yourself. oyagala nga bw'oli. True, Because there is a time I reached ngenda kunyumiza at that period where I'm stigmatizing and ngamba okay, is my status going to change? No. Because I had already prayed before and it did not work. You know, so my status was not going to change, but people have to accept their rather have to change their perspective towards me. Because my status is not going to change. This is me. You either love me for who I am or don't. But my life is going to be like this. Yes. You get. So, anyways, to university or to acceptance. Yeah, to acceptance journey. Then you started to glow. Yes. So netandika okwebaza Mukama ne mugamba okay, you left me like this for a reason. So tutuka ku university. That was my A level. My that period of kusaba fasting and then that was my A level. So that is also when I got the idea, because I had fought for our rights as Christians in that school. When again Christians, but let me be a lawyer, let me go in for school. I fight for these rights. Yes. So I went to UCU. I did the pre-entries, the 2 pre-entries, the written and oral. God help me, I passed all of them. Yes, I joined law school. But there's something Jota were you at the university where you said while in hostel? Is it a hostel? Yes, and your story, Jenzi. How did you come out with that? The coming out started at university. Yes, after the acceptance. Acceptance, yes. But still, I accepted, but I was still afraid to talk about it in public. Yeah. To disclose To those. Yes. So what are you trying move baby steps? Yes. I was still in baby steps. So I joined university. That is when I find that roommate of mine, that friend of mine. So we moved in together. She was a nice girl. Their place, they were very rich. And for me, remember, I had told you I was struggling. Because my dad was ill. Yes. Finally, he passed on. May his soul rest in peace. But still, life did not remain the same. I was still struggling. So because at their place they were rich, we had to share a room, and she was the one buying food. Because I could not afford. God works through people. Yes, I could not afford to buy a meal, so she would buy meals. She had brought all the nice things, all the nice things in the room. These screen TVs, the flat screens, the flat screens. Galese microwave, galese gas. But I think so kati nze nga mu room ninamu ka mattress kange ne suitcase yange. All the nice things, yes, all the nice things were hers. Their place, they were rich, very very rich. Awo nga nze nkola emirimu singa ndaba nga ye mugagga kyaleka ko wakolanga emirimu. Nakola emirimu. Nedda teyali leather. University. Omulimu omukoli njagala mu hostinga ndabe. Uganda, but yes, he's an engineer now. I want to host him. Yeah. So anyways, we moved in together. It was very nice. But I think somehow Rokubanti yali agula emmere waka. Ebintu ebisinga byali bibye mu room. I think enough that sense of entitlement. So yalina boyfriend. So the boyfriend would come in once in a while. The boyfriend was not from UC, yali asomera kumoko. So but she would notify you. Yeah, she would tell me sometimes. Sometimes the guy would come and sleep over. Okay. Now for you move out, those things. Yeah, I would move out. The guy would see me take the medication and ask, why are you taking medication? So by that time going bagambe nali sinabako ngolusi mulimba nga mugamba nina olubuto lumnuma omutwe gunnuma, but I don't know why the girl would not, you know, so because this girl somehow I think got that sense of entitlement, nantuza one nangamba I want my boyfriend to move in. By what? My boyfriend to move in.
So that was very crazy. Wow. I know. I'm trying to process it. But like, wow. because she was feeding me, Yes. really not say no. Definitely. That's why I'm like, Yes, wow. not say no. So it was very difficult for me. Remember, this is a couple, you are single, you need your privacy, they also need their privacy. So sometimes I would, move out and start my friends. Sometimes I'm nyambalida mutoi, the other guy is around. But you know how these men can be, eh? I know. So I think he got interested in me. In the long run. In the long run. So he came to me and tells me, "What, Gloria, I like you." I'm like, are you crazy? You're stupid. Your girlfriend is my friend. We had studied together in the same We are class. even in the We're same room. classmate, She's my the same roommate. room. Now I love you. Are you crazy? Okay. Are you okay, really? So mnange check and so nyina's full achi. Osongo. I know. I'm second to rejection. Yeah, and because he had access to the room, had a key. By that time, had moved in. So he went in the room when both of us are not around, the girl and me, because I think had suspected. That's why Show me that. I think he had suspected something. So he went in my suitcase when I'm not around, and the girl was not also around. He found my medication and my medical form. Naturally, I'm positive. Nagende womuwala namugamba nti nze I was seducing him to infect him with HIV. Hey. I tell you know, when we are in love, I believe. Meanwhile, Abakufumutula. You people, it was not easy. Really? So it was not easy, but I tried to sit my friend down. Munyonyola. When agenda kumunyonyola teyantegeera. I don't know if she was blinded with love or what. She was so much in love, I think. She could not understand me. So what I did, I also ran away from school for the second time now. But remember, this is university. This is not like high school. Nti wona ava mu senior 1 wene ogenda mu senior 3 eri nga mutandikire mu tamu. So while I ran away, of course, rumors started spreading to yomuwala and we had mutual friends. Really? So it was really not easy. We had mutual friends, but of course, no one had listened to the side of my story. And this is a society. Yes, yes. So no one wanted to believe in me. Saying, this girl. Yeah, so, but while I went away, I ran to some a friend's place, far away from school, for 2 good weeks in Soma. So, okwogera nange n'omuntu ow'omunda. Nengamba, Gloria, is your HIV status going to change? No, because I had tried before fasting. Nothing changed. And this is something that is for a lifetime. This is how I was born. It was not my fault. You get Nengamba. People should change their perspective towards me, but I'm not going to change. My status is not going to change. They should love me for who I am. Yeah. So Nengamba, Gloria, you're a bold person. Bold people don't run away from problems. From problems, Yes. So I had to go back. And this is the time, we didn't have money at home. And remember, when you change universities, we were in year 2 by that time. If you change a university, you go back to year 1 first. Yes. Who can risk that? No, nobody. Not even me. So I had to go back to hostel. Immediately they saw me, they told me they cannot live with someone who is positive, who is HIV positive, and he wants to infect them. So they had to leave. They had to, leave the room in the middle of a semester. And go back home. No. They had to change hostels. Them? Yes, them. I came back to hostel. When they saw me, they told me they cannot live with someone who's living with HIV and wants to infect them. So they had to leave. Thank God they had to leave because I was not willing to leave. Where can I go? I didn't even have money. I didn't even have money. But you want government sponsorship? No, I wasn't, unfortunately. I wasn't. But I got some good points. Nice, just okay. Which is okay. A story lawyer. Yeah, so when they left, I remained in my room. Kastov kadali sudden nakakomyawo because tuli kugasa nga tumaze okweleva. Bakulekera muyade n'omufaliso. I had my kafaliso.
And Akafaliso kange nali nkalina so nesigaza suitcase yange n'omufaliso ne kasitovu kange. Ne ngamba okay kyekyandeeta ku ssomero kusoma. You people, I concentrated on my books. Okulya. I made the library my best friend. And I can tell you that semester was among the best. Wow. In the whole school. Wow. Yes. But of course, emikwano gye twali tuyina, abamu abaali bagala okujja gye ndi nalabanga they are hypocrites because they were talking to them and they had not given me a chance to explain. Yes. So nange nembe kola ki? I tell we are always quick to Rumors had judge. started spreading. Even at school, ne bituuka mpulira bulungi. So some people avoided me, some people stigmatized me, some people loved me. Awo wenyini ku hostel. Yes, you made the library your best friend. Now the eating, So it was because hard. hostels normally tewabeerawo school food, Yes, so it tewabeerawo was so school hard. meals. At a certain point, I would sleep on an empty stomach. At a certain point, I would just take sugar. Oluusi nga mukadde andeeterayo buno popcorn nga yalima kasooli n'alimeza emberenge. Oluusi nga ndeeterayo nze n'ensiika nga ze ndya. So life was really, really hard. At least so that boomera eddagala tekunyola. Because nange kye mbadde ngenda okutuuka okumira eddagala kubeera kwetagako okulya emmere obulungi. But sometimes I would not have the food. I would take sugar. I'm telling you, I would sleep on sugar. Jukira sukari nga mulimu ezo sugar zezisobola okukola ki? Okuyamba enzymes okubeera nga. Yes, so I would sleep on sugar. Sometimes I would nfuna lapa gye bayita lunch and supper.